Yes, zili 12 z'amachagalero tukulamusizako na omulabi wa Soul TV nga tukubuzaako nti wasizo otya ssebo, wasizo otya nnyabo. Tutumirako president w'eggwanga, yali president w'eggwanga erya Sri Lanka, munaffe Rajja Pasika. Finally yadda ku weekend, abaana yasanga bali mu kiriri kye naye. Ensonga zatambula bulungi n'okutuuka olwaleero gyali bulungi nnyo era ateredde mirembe. Kale munnaffe Gotabaya ebintu byatambula bulungi, yaddukira Maldives n'ogenda eri mu Singapore naye tebyatambulirayo. Kitegeeza nti buli omu ewaka obeera wasinga obulungi, naye yakomawo mu ggwanga lye over the weekend era ebintu byatambula bulungi. Yali timpowooze mpola naye batugambye nti gyali bulungi era atambuza emirimu gye. Munnewukire Mishinje yategeeza bannansi bakakkane kasita ye bamusindiikiriza ebyo ne biggwako. Kale tugenda kulaba ensonga nnyingi olwaleero program Omusunsuzi 12 zino apaka saa 2 ez'okumakya. Nze Muhammad Wamala, ebintu bingi nnyo bitambula e Kenya eyo. Bannaffe ba Juliana Kyerera ne banne bali abasatu ate bakkiriza nti ddala mukama waabwe kyeyakola Chebukati kyali mu mateeka era nabo ne bagenda mu maaso okukkiriza kkooti ensukkulumu byagenze maaso okubanga esala. Olwokubiri olujja mu ggwanga erya Kenya lwakuwummula bagenda okubeera nga munnaffe president elect Dr. Samuel William Ruto nga agenda mu maaso kuba ebirayiro okutwala mu maaso eggwanga erya Kenya emyaka gino 5. Tugenda byogerako byonna bimanye ate gwe omuzadde ali eyo badde okyakaaba ka fiizi katoteekeddwa ate okufuna ensimbi ezigenda okugulira omwana otuta oba tunaaba tuta oba ganaaba mata oba binaaba bikolanga mata naye nga biteekeddwa kati teeka byatandika mabegako eyo naye kati Kampala Metropolitan, Kampala, Wakiso ne Mukono abazadde okutandika n'ettaamu eno mulina okufuna akasente akagenda okugulira abaana amata mu masomero gammwe. Si kyakweyagalira kya buwaze omwana alina okunywa amata ku ssomero. Kale tugenda kubiraba binaasooka ate bijja kusoboka. Abamu fiizi zikyabuze naye ez'obutazo oteekeddwa osooka ozijjamu nga tunafuna na za fiizi oba ez'akawunga. Banaye kabakulamuseeko tugenda bikubaganyako ebirowoozo tulabe kinaasoboka tekijja kusoboka oba waliwo ayagala kubanga alunze ente ze ziri awo kati ayagala katale k'amata. Kale tugenda kumanya oba bituufu oba si bituufu, oba bisoboka oba tebisoboka mu mbeera eno ate eya economy egenze maaso okubeera nga etabuka. Kale mubuuze ku bantu tulabe bwetambula ate nkyaleero. Wasizo otya munnaye nkujjukiza nze olukuŋŋaana lugenda kubeera mu kisaawe e Kololo ennaku z'omwezi zigenda kuba 30 ku nkomerero y'omwezi guno. Tugende tusisinkane obaako ne gweyogereza mpola omutwale mu nteekateeka eyo y'okusaba Independence Night. Mugimanyi jangu tulwanirire independence ku bintu bingi nnyo ebitutawaanya. Gwe kennyini gwabimanyi okujjako nga weerwanyeeko tojja kusobola kutoloka mu kisaawe ekyo mwe babadde bakubalira mwe bakutumira amannya ag'enjawulo. N'olwekyo twegatteko, Katonda anaakukola bulungi. Nkwebaza okulaba nga Soul TV n'amakya ga leero programu ya Musunsuzi etandise. Atulabye olunaku olwaleero kolanga bwotyo okuva ku bbalaza paka ku lunaku olwokutaano essaawa ziba 12 paka 2 ez'okumakya. Nise na Bwire mbaheesereho Hambadishe Faruko liha bino babadde boogera ku nsonga y'amata. Ndowooza muli mu mutima ng'agamba ewaka baganywa mirundi emeka kate tunagenda ku ssomero naye ndowooza talikira. Mwasuze mutya bannaffe abatulaba era batwekumidde ku muli banjawulo muli bankizo mumutufuula nate ab'ensonga kubanga we mutalya tutunaweerezaani kiba kitegeeza nti ate mmwe bankiza basookera ddala era basookerwa kuteekeddwa okubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala bakama baffe. Program Omusunsuzi, good morning. Omwaka omuntu ateekeddwa okunywa liita z'amata 200. Okusinziira ku ki? Okusinziira ku bannaffe abo abatunuulira alipoota ezikoleddwa oba ab'ebyobulamu balikomerera. baba nutritionists batugamba waakiri wanywedde liita 2 ez'amata omwaka naye bannayuganda ndowooza tunywa 6. Abataganywa omukalu baba balira liita mmeka? Gwaganywa waninywedde liita 2 omwaka okuggwako naye bannayuganda basinga banywa 3, 2, 2 naye kakati kino kifuze kya buwaze. Omuya yagambye okudaala naye amata ganaasoboka kubanga kati kifuuse kya buwaze mu nteekateeka eya School Nutrition Program. Mu nteekateeka ya gavumenti ereetebwa Maama Janet yalolingako dda mu bitundu ebiyina ente cattle corridor eyo Shema, Ntungamo, Mbarara okuva era mwaka gwa 2013. Ndowooza babadde beesobola abo
era ng'ekyagireesaayo nno lwakuba nti ate amata gaali mangi nnyo mu bitundu byeyo nga bagamba nti surplus eno egende etundibwe mu masomero abazadde babeere nga kyabuwaze okuba nti buli mwana okuva ddala ku mutendera gwa nassale oba primary ne secondary omwana okuba nga anywa otuta ffe twali Makerere nga tunywa amata olowooza naliyo mu kinaana oba nedda Makerere nakavaayo nanga yayingira generation etali mbadde nkugamba kati ebiseera ebyo nga n'abasomesa vugako wiriwiri nga n'abasomesa balina ebibasula ennyumba za bwereere si kyekyo Makerere navaayo mu gya 2,000 gino gyetwogereramu si gya 6 bannange naye waakiri twalyanga maramu waffe nga bakwayo ne kakabanga katono waakiri nga bakakuwa maramu yemeye gye twalyanga Makerere yonna gye bafumbanga twagitanga maramu naye na mu nteekateeka eyo naye nga waakiri ku makya ofunayo eggi n'ofunayo akagaati n'ofunayo n'otuta naye kakati abazadde mu nteekateeka eno kinaasoboka lwakuba nti bannayuganda buli ekijja bakifuula nti kiri politiko naye nga nteekateeka ebadde etambula naye kati mu bitundu ebya Kampala Metropolitan Kampala Wakiso ne Mukono kati kyalolinga adde emyaka nga 7 mabega kuva 2013 wenkugambidde kati bakyagala mu ttaamu eno okutandika ttaamu yatandise leero lunaku lwakusatu Kampala Wakiso Mukono abaana bafunire otuta kati abazadde abatwala abaana mu masomero balina okuddayo baseeyo sente z'amata oba babagamba ttaamu ewedde beetegeka tebabagamba kuba kati abazadde bateekeddwa okuba neza ebigwate biraze balina okufuna arrangement eyo ekolebwe feeding committees ez'amasomero PTA n'enkiiko ezitwala amasomero gano zirina kati okutuula zirabe omwana nasasula ssente mmeka lita amata ya ssente mmeka asaawa zino kisinzira amata akigogenda okunywa gano agaffe ffenna ge tusobola okunywa liita tugamba liita eya liquid etali ya powder gali mu classes ate classes si buli omu anne ekyo nagaa nti bananywa tuzzi babikolanga gano agamba magundi nyikamu omukono ontere mu kaveera liita akadde kano egula 24,000 liita emu okay bw'oba oyagala gano agaba VIP lowooza agamaparking ago akadde kano liita mu bitundu ebimu kisinzira mu kitundu ky'oli awamu eri ku 13,000 abalala 35,000 liita emu ey'amata kakati ate ginene emikebe tegigambikako emikebe girimu sayizi ezo batandikire kugulibwa 7,000 waliwo egw'emitwalo 2 ako katono kati omwana owa primary tugambe P3 ayinza okanywamu emirundi ng'ena kubanga bo ga buwunga oyinza obutamukontroli nga waliwo 2 ne wabeerawo 4 ne wabeerawo 7 ogwo gweyogeddeko ate kisinzira ku kikaaki ekyamata gogenda okugula si buli powdered milk nti agula ssente bwe zityo naye ebyo byonna nga byogerwa bannannyini masomero baatuula wansi ttaamu ewedde abamu ku bo baatuula n'abazadde administration yatuula n'abazadde ne batunuulira embeera gye tutambuliramu akadde kano nga bagigeraageranya ku ekonomi ne bagamba nti okusinziira ku mbeera eriwo kiro ya kasooli egula bweti yaffe ey'ebuwungu etuuse wano ey'ebijanjaalo egula bweti sukaali agula bwati n'emmere endala okusinziira ku butya bwe bafiidinga abaana baabwe puroguramu nga bwe zitambula ez'amasomero ne bakkiriziganya abamu ku bo nti tugenda kwongezaamu ensimbi bwe ziti olw'ensonga zetukoze eki zetubannyonnyodde abazadde abamu ne bagenda nga batolotooma naye nga bagambiddwa abalala ne bagenda nga ki nga bamativu so kakati akadde kano okugamba ab'amasomero nti kyabuwaze abazadde bateekeddwa okuba nga basasula ssente z'amata ekibuuzo ekisooka ani agenda okugereka ssente zino ani agenda okebera omutindo gw'amata abaana bano gwe banywa kati gali amata ge mbagambye maama gundi kubamu omukono mpe bagatuusa bwe bagagenda okutundirwa nga bongeddemu amazzi n'agenda okutunda naye n'ayongeramu kitegeeza ne ku ssomero gye balaga batuuse actually agenda okola procurement on behalf of essomero naye bw'atuuka eri ajja kwongeramu ate bwe gatuuka ku ssomero bongeremu abaana bagenda kuba banywa langi y'amata oba mata ekisooka
mbuuzizza ani agenda okugereka ssente ezisasulwa ekyokubiri ani agenda okukebera omutindo guno ogw'amata ekyokusatu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo byonna nga bwe biri nga bwe biteekebwa mu kutiya nti oba oliawo bali yaddeko be bateekeddwa okuba nga bassa mu nkola ekintu kinene ekyamata abakulembeze bakimanyi nti mu bitundu muno ennaku zino mwosinga okusanga abantu abangi nga balamaga mwosinga okusanga abantu nga boogera bokka oyinza okuyimiriza ndowooza abantu nga 10 akadde kano n'osanga nga balinga ndowooza 2 bokka abalina ensimbi ezisoba mu 15,000 mu nsawo twogera ku bazadde kati abeducating abaana kubanga bw'otunuulira biggest percentage of abazadde abasindika abaana mu masomero abasinga obungi emirimu gyabwe gya mu butale njogera ku bakyala abaami ennaku zino mwabeesamba abasinga obungi naye kale ababikola mwebalire ddala bassebo naye tutunuulira maama ayiiya abafumba kyayi batunda bunyaanya KCCA bakuba emiggo buli lunaku bw'otunuulira bataata abavuddeyo nabo bagezeeko nabo kakati ebyenfuna byagootaana bwe tudda ku sekita eya transport gye mbadde mukola kimuddukira bannaffe abayafiisa abalinda emisaala gy'omwezi omusaala gugenda okujjanga amabanja g'olina gasinga omusaala oguli ku akawunti kakati bino byonna bagezezzaako okutunuulira ensawo yaffe nga bannayuganda biri realistic kinzizaayo mu directive eyavaayo tuteekeddwa ogula food plus abaana bagende bakole balye emmere eyo kya kakati directive ya food plus waliwo directive y'amata eno bali mu kutereeza curriculum oluswayiri balwogerako lwa buwaze tebanabbisa mu nkola kati bagambye ICT balina omussa mu nkola abasomesa emisaala babongeza abamu tebanabakukakana waliwo vulugo yakolebwawo kakati ebyenjigiriza teri muntu temulowooza nti waliwo omuntu agezaako bisuffocatinga either directly or indirectly enteekateeka ya school milk production program erubiriddwamu ndowooza kutumbula byanja tugiyise tutya school milk production program gagenda kolebwa ku ssomero tegera kolebwa ku ssomero naye ndowooza gavumenti ekirayo nti abaana byonna amata yeddaata yokka yeetaagisa twalengera balegenti ebijanjalo byabawanga luli obalengera abaana naye ng'osasudde omuzadde n'owaayo omwana bamu ebijanjalo 2 ne supu nga mungi nnyo oba oliawo mu nteekateeka eno kati gano gagenda kubeera gatya amata ge twogerako si kibi kubanga olwedde tuba tusasulira ebisale eby'abaana okulya ku ssomero naye omuzadde ye ataasobole agenda kubeera ng'akolebwa atya nzikirizibwa okukwata singa mba nina akateeka ng'ewaka nembeera ngaessomero nsobola okuliwa amata omwana owange ne bamuwa amata nze gemuwadde nga ngajja ewaka kyebakoze kirungi era tubeebaza kubanga amata kyekimu ku kintu ekyongera ddaate nenkula fats byonna ekiriisa kyamaanyi nnyo ekiri mata naye buli kimu ekijja kyegendereze nti ani akisunda waliwo akagambo oba oli akatera okukozesebwa kabonganje ani agenda mu maaso n'okubonga ekintu kino kubanga Uganda bw'ogamba nti amata bakitadde kubanga kigenda kubeera kyabuwaze taamu eno abalunzi n'abalimi mwebale abafulumya amata akatale kagenda kulabika naye amata go gandisaanyeko kaawa naye afuuke wabuwaze okumuteeka akamwanyi ate lutya kaawa omanyi omugaso gwa kaawa omulungi kaawa tomanyi mugaso gwe batugambanga nti abuza otulo era abaana nga mwe mwamunywanga ate abaana bananywa amata ate amata ganaba makalu okubaako ekiriisa ekirungi n'okugumira kakaawa kakola nnyo okusobola okulaba nga buli kimu kitambula bulungi then okujjako bannayuganda ndowooza kati ekintu ekijja obalaba beewuunya gosooka weebuuze baana bameka abasobola okutwala ebitabo ebijjudde ku masomero baana bameka abasobola okulya abadde basobola okunywa obuugi kusasula ensimbi z'obuugi ku ssomero ekikopo ky'obuugi oba ekyamata kigula ssente meka Uganda wetusanga ebintu oba oliawo tukkiriza enteekateeka ezibazizze n'ebiseera ebisinga ndowooza okubiteekerateekera n'okubanga obalio twagala nnyo okulakulana ku sipiidi kyekiriisa endowooza obuzibu twalinako wano ku speed governors zaalagawa twalinako ku belts ez'enjawulo elements zaalagawa nti ebintu byonna babikoze naye ate ebiseera ebisinga obutateekateeka n'okuteekerateekera ekintu obona ne kijja olw'embeera egenda okubanga oba oliawo etambula kana akadde
tuyinza kutembeeta mbeera y'amata nga ddala amazima ddala waliwo oba oli abigenda maaso soka webuze baana bameka matumbwe weefuge olowooza baana bameka matumbwe sayansi ajja kusola mu buzibu ogenda okulaba nti baana bameka kana akadde abawanduka amasomero nga tebalina nsimbi za kubanga basoma ndowooza Uganda tulina ebizibu nnyo ebitunyiga mu byenjigiriza oba oli ebyandibadde biteekeddwa okubanga bikolebwako amangu ddala nga sinaba kutunuulira mata okusobola okulaba nga oba olege tuteeke nnyo ku programu n'ogafula ekyobuwaze minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza bantunudde mu byalo baana bameka olunaku olwaliro batasobodde kubanga badda ku masomero okubateekako ekyo oba oliawo ekyamata kiki kiyinza okubayambako okulaba nga abaana badda ku masomero enteekateeka nnungi ne timing n'embeera oba oliawo mutuli olunaku olwaleero tuyinza kubanga ogiteeka ku muntu ate ne bakituufa nti kiyinza okubeera ekyobuwaze mu nteekateeka y'okutambuza emirimu ndowooza bannayuganda n'ensi ndowooza bakulembeze abatufuga bamanyi bali mu nsi ki ogamba bwotyo obugamba bazadde ab'ekkololo ab'emuyenga ab'omu Kampala kuba bagani Kampala Mukono ne Wakiso toyinza kukola gundi generalization oga nti bonna abali mu Kampala abali e Mukono abali e Wakiso basobola okufuna siringi akakaaga ogambye liita meka kati tugeze omuzadde alina abaana bana buli mwana alina omugulira liita y'amata okubeera nga amusasulira gavumenti bweba ekwata ensimbi nagambye nti capitation yo nga yo ekwata $2,000 gyewa omwana fefuliya taamu 3 taamu 3 ziba zirimu emyezi ndowooza nga 12 bw'otugeraganya taamu emyezi 4 taamu ze 3 naye bano bakwata $2,000 bw'oba ogikutte nga essomero lirigenda okugulako ligulireko abaana aba gavumenti amata libagulireko ebitabo bagenda okukozesaako libagulireko ebikozesebwa ebyabasomesa bennyininyini ku $2,000 kubanga ndowooza aba gavumenti bajja kubeera gavumenti yebafaako tukwasaganya bingi mukadde akatono neza paadi zaabula netukomekereza gavumenti yalemerwa y'okugulira abaana paadi nga tekyalimu yatandika ku nteekateeka y'okubasomesa okukola gundi reusables mu masomero agamu basindikayo abantu ne babayigiriza in fact ne ku byalo ebimu bayigiriza abakyala okukola zineeno ez'amangumangu ezisobola okubayambako naye nyinza obutagamba nti tukwasaganya bingi bye tukwasaganya oba oliawo byebyo bya kigero naye bireetebwa mu communities enkyamu biteekebwa ku bantu abakyamu abantu abatasobola kubiteeka mu nkola kyentegeeza nga ngamba nti abantu abakyamu ebyenfuna byaffe tebisobola tuwanirira ekyokubiri lifestyle engeri gye twamanyiramu ebintu gye tutambuzaamu obulamu weekanga nga ebireetebwa tetusobola kukola kibisa mu nkola naye kyetukubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero nsuubira nti waliwo amasomero agamu agabadde gawa abaana baabwe amata akadde kano nga bwe twogera ku dayate abaana balya enkoko abaana ne balya ennyama abaana ne banywa obushera obwa brown ne balya eggi ne balya ku mugaati ne balya buli kimu in fact waliwo amasomero nga totawaana na kupaakinga konteyina omwana nga bwagenze bwatyo bwagenda atajja kola ki ajja kulya bulungi ng'amasomero agamu tebakugira baana kulya kubanga bakimanya at the end of it all sente zonna olina okukola ki ozisasula kati directive eno eyavuddeyo kigeze eri amasomero ga gavumenti omanyi kyandibadde nga kirungi gavumenti ekintu kyeyinamukko omukono mu kifo ky'okuvaayo n'ebigambo okugjayo oluga okugamba nti kino kyekigenda okukolebwa bandisoose nga kiteeka mu nkola kati minisita abavunaanyizibwa ku nsonga eyo bw'abajja okulagira ateekeddwa okuyimirira agambe nti ng'amasomero gaffe bwe gali abaana tetwabongeza bisale okukaluubiriza abazadde gavumenti bweti bwe yakola yayongeramu 15,000 ku nsimbi ezaali ziweebwayo ku buli mwana bwe kituuka ku byendya nga bwe twali tulagidde nti oba oliawo abaana bwe bafunire food flask twalaba tekisoboka ne tukola bwe tuti ne bwe tuti n'olwekyo amasomero amala gateekeddwa okukola ki okukoppa naye gavumenti okukasukangawo ebintu bwe papa olunaku lw'eggulo walabye ssentebe mu bitundu byeye Bududa kagamba nti ne ICT gwe baleeta mu bitundu ebimu teri masannyalaze twogera ku masomero ga gavumenti kakati bino byonna ebireetebwa lukujjukujju ndowooza lwa bannabizinensi kukola ssente kubanga gavumenti yennyini eba tebisobola egenza okwogera nga waliwo amasomero agalisa abaana baffe obulungi nga tetutoma ati nze nkugambye ekyatandikira mu Kato Corridor bano bannaffe aba Mitooma Mbarara Ntungamu ng'ekyakireesa waliwo surplus y'amata
bafuna amatanga mangi nnyo nga tegalina ate katale president bulijja tugamba value addition Ate ne mu but- covid kati mu yatugamba kyo, simanyi mayonnaise kubanga ndowooza kyali kitongole bakiyita Netherlands Development Organization ekyakwatagana ne gavumenti nekigala tusobola okufiidinga abaana bano bagambye n'okugamba nti omuzadde nga tusobola kusasula za mwana kufuna mata muwaage n'agagule mu kantiini y'essomero naye nga ekikulu bo baagala omwana anywa amata essomero ligenda kuvaayo kubanga awo ndaba tebagenda kuba na uniform bisale anti kakati Waliwo ajja ogamba essomero sasula tebagambye etaano. nti omuzadde kwategana ne school management mukanye ku bisale ebyamata ate quality kubanga waliwo omwana okumuwa ekikopo nga mulimu langi enjeru eyefaananyiriza amata naye nga byanywa sibyeyo ekigendero ekikulu Faruku akyogedde kujjamu biriisa lwaki batutuusa ku eyo level ey'okutukaka bweyogera mu bitundu bya western uganda ekintu ky'amata kitegerekeka mukama katonda yansaasira ne mmaleyoko weeke abamu omanyi amata tutugettanira olw'embeera ndowooza gye twakuliramu nga situganywa ne tukomekereza nga situgategedde bulungi nti wagenda nga mwotera okusaba caayi ne bagamba caayi mukalu nga balabanga oba oliawo ekintu kitakola ki omuntu anywa atya caayi mukalu kitegeera bakulabanga kitegeera olukambwe baganywanga caayi ne baganywanga amazzi g'okunywa ne omuntu ayogera olukambwe taba wakakati nti ogenda okulaba nti oba oliawo ku saidi yaabwe kiryoke naye tukize tugaane olwaira omuzadde alemedde okuba nga asasulira omwana we ebisale by'ensimbi alemedde okusasula omwana we ekitabo kyagenda okusomerako uniform z'abaana uniform zibalese omwana akuze in fact kafuse ne kamini mu mbeera gy'akoleramu omuvubuka engato tekyamutuuka mu mbeera nga bwomanyi naddala mu mbeera y'ebyensoma yadde bagenda kireeta mu Kampala Metropolitan era ogenda okulaba nti obaolawo tebajja kukisobola kkirizo bagaana wali kinayogeddeko nti tukwasaganya bingi ne bitulema okuggusa olwero kkirizo bagaana nti wakyaliwo okusomoozebwa ku kalikiramu y'olunaku olwaleero bigenda kutambula bitya enjigiriza yaayo etambudde etya kana akadde tunaba kubanga obaolio tugguse ekyo ate embeera eyemu tuba tukyali awo ti fiizi zeekanamye tuba tukyali awo nga amasomero tegamala ndowooza waliwo biteekeddwa okubanga obaolio bikolebwako kana akadde ebisobola okuba nga bigattagattawo okusinga okuteeka abantu mwene embeera abazadde okutandika okubagana emitima olw'okuba nti oba oliawo baleese kigenda okuba nga ekintu ekyobuwaze kubanga ekintu ekyobuwaze kibeera kyanjawulo sikyakiyagalire onaasibwa myezi emeka singa togulira mwana tebagenda kusiba ate kakati ebyobuwaze tebibaako bibonerezo tuba tukyali awo ensimbi z'abasomesa nazo nga zifuuse ekizibu abalala bagamba twazifunye naye tebannaba kuzifuna aba arts bakaaba ate oleeta kino at the end of the day ogenda okulaba nti yes babireeta mu mutima mulungi naye ensengeka yaabyo n'obudde mwe bijjira tugenda okulaba nga tukomekereza oba oleo abantu bakikubye oba oliawo tikitambudde bulungi palamenti yo ekintu kino bakyogedde ate bo balina amasomero nabo babeera bafunamu kati bagenda kugamba nti ne sukaali ate abaana amata bananywa mayereere amata ganywa omutali sukaali ate bajja kugaa nti abazadde awaka ndowooza amaka agasinga gati abaana ndowooza amata gabadde gaba bebi naye nga abalera abaana sikulowooza embeera gye tulimu ndowooza yo amata sinsiale gamata gafusa otuta naye Faruku abadde amenya ebizibu byonna ebyetoolodde ebyenjigiriza akadde kano mu Uganda nefuna ekirowoozo muli neŋŋamba nti oba ne gavumenti naye etandise okuswala okubanga efulumya abaana bangi buli mwaka abamaliriza emisomo gyabwe naye ng'abaana baneno tebalina byakukola ne gavumenti nayo newankubadde tugamba nti oba oliawo yakala amaaso naye waliwo weetuuka ekiseera n'esoberwa kati bw'otunuulira directives zino zonna ezikwatibwako ne zitaggusibwa muli munda kindeetera okufuna ekirowoozo nti waliwo omuntu mu bugenderevu ayagala okusalako particular percentage of abavubuka oba abaana okusigala nga bali mu masomero lwaki ngamba bwentyo ebyo byonna byobaze kati waliwo abazadde abamu abagenda okugyayo abaana mu masomero nga bw'omubuuza agamba nze nawulira ebyamata naye kati amata ago wano wakati wali nga ngenda kusasula za ku ssomero oba eyo njogera kati eri mu kyalo ku muzadde abadde tasobola kugulira mwana kitabo na kalaamu bw'otunuulira bino enteekateeka zino zonna ezigibwayo kunze bulabikanga bulipo n'ogamba omwana bamugulire food flask nga n'ewaka
bonna nga begasegase family yonna yonna ngeweddeyo tebalinayo yadde ka food flask akamu ke basobola okukola ki okusharinga bavumbika naye omwana yayatika bagizizika kigoyo okusobola okwokera flask in fact eziringa gundi zikuŋŋaanya munnyo gwe zitereka kakati kitegeeza omuzadde oyo mukaluubiriza kyekisooka curriculum ogitataaganyizza ebikozesebwa teri abasomesa tonnabasootinga tonnakola ki kati omwana ono bw'anaatambula enfunda nga nnya jjukira batambula engendo mpanvu olwokutaano tajja kuddayo bw'aba wabuwala ajja kwekweka agende mu boyfriend yakola ati ate nga tugamba nti we are promoting our child education mu bino byonna byonna ebikolebwa mazima bwe baba babitadde ku mizaani abakulembeze baffe byongera kunyweza abaana mu masomero oba bibasindiikiriza omanye omuntu ayinza okugoba mu ngeri nnyingi nnyo oyinza okumbuuza wasuza otya naye nkutunuulira nti omuntu kamute kaakati bino byonna byonna ebireetebwa akadde kana abakulembeze baffe kabonero akalaga nti covid-19 ekintu kyeyazaala weekiri era tugenda kitambuliramu ensi y'abanaku ensi y'abankuseere ensi y'abaavu ey'abagagga ey'abo abeesobolasobolamu wetwogere akaakano zeexistinga kati kitegeeza omuzadde alina kasente yagenda okusigaza omwana ku ssomero atalina agenda kubeera ki agenda kubeera eri faluku naawukkiriza nti embeera eno egenda ogoba abaana mu masomero ejja kubagobamu omwana ave mu ssomero lwakuba nti bamusaba sente z'amata ate amata gokka pulezidenti abadde nga atugamba wano nti tetuwa baana tubapakingira kubanga enteekateeka ya gavumenti ya bonna basome babadde era ngaomwana omuzadde awa omwana ekyokulya nga gubadde musango anti katono nnyo pulezidenti agamba temupakinga minisita avunaanyizibwa agamba mupakinge mugule ne food flask kakati bw'otunuulira yafisi zino ebbiri minisita bamuwadde obuyinza ebyenjigiriza yabikutte mu kibatu agamba mbeegayiridde mupakinge okumanya nga kyankizo mugule food flask pulezidenti agamba temubapakingira oba okiraba kakati awo ne weebuuza okubagana kuno eno okuli mu ziyafisi eno ezawaggulu eno zireka waffe abantu be bakulembera bawadde masomero kulya kubanga buli somero ligenda kubanga liteekateeka buli kubba na kulya uganda free market economy buli omu yamajja agenda okugula amataaki ne supply agenda okugamuwa ku muwendo ki kino tekiwadde masomero gokka kulya kati waliwo abeeyagaliza bo nga bo okufuna mu kintu kino kubanga era amasomero sige gakola amata galina gye gava waliwo agange ganjawulo waliwo kabonga nje tujja genda okulaba nti baleese n'omugaati type gye tulina okulya ngaokuwera kukulira ku mata faluko obadde oyogera bwotyo katono nnyo nenzijukira waliwo amasomero agamu ne blue band agenda okukola ku mata jama agenda okugenda ku mata siyaji ebyo byonna byonna obadde oyogera bwotyo nenzijukira waliwo amasomero okuva covid-19 bwe yajja bagamba abaana balina okuwaayo sabbuuni naye waliwo ekika kya sabbuuni kye balemerako buli muntu kyatwala ku baana ab'obuwala waliwo ekika ekyenkampa kye bagamba nti ekyo kyekirungi kye bateekeddwa okukola ki okukozesa bwe kituuka ku riimu waliwo ekika kye bagamba nti kino kye muteekeddwa okukola ki okuleeta bw'oba tokifunye leeta ssente kitegeeza bw'ogambye riimu nze waliwo essomero lye mmanyi ku riimu ogigula ku ssomero bw'ogigula awalala bagize era bw'ogijja ebweru nga yeeyo bwetu bagga si gye twagala kitegeeza nti waliwo ali mu bizinesi eya riimu era gyagenda okulaba nga n'olweyo lwoleese bagamba olwoleese obuntu luzzeeyo kati waliwo alina bizinesi mu kintu ekyo tuyinza kukireka bbali nti abantu ogenda kubakaka mu nteekateeka y'okunywa amata twandiwudde nga oba oliawo bakaka nti twandibadde tufuna ekintu ekigatta awamu ekigenda okutwala ebyenjigiriza mu maaso n'ekiba nga kinsonga y'amata ng'omuntu gy'ogenda okuteekako obuvunaanyizibwa n'omulaka kiriza bagana nti abantu abamu obo bajje mu nteekateeka y'okusoma waliwo omwana alemu okusoma lwa kitabo kya nusu 500 oba nusu 100 kalaamu ya 2 ogenda okulaba nti oba oliawo wagenda kubaawo bwe batunuulidde aba level eya waggulu kiriza bagana nti tetwenkana waliwo walaba nti just otuta obuta naye waliwo omuntu gwolaba nti tajja kusobola mata olagamba nti abafu tebatambuliza mu baasi waliwo atambuza ekigere okuva lwe yazaalibwa paka lwagenda okumalako P7 nga talabye ku mmotoka ya ssomero abantu ng'abo tubateeke mu mbeera y'okubabalirira waliwo n'omuzadde nga okumuwa omwana we ennusu 2 byagenda okulya ku ssomero lubeera lutalo kati embeera yonna yonna tulina okugitunuulira nga tunaba kuteeka abantu ku level yes okubeera abaakabi nga njogenda ku zino kirungi okwegomba amawanga gakuze kirungi neffe betwegomba tuli mu level ki tubisobola
endowooza tulina olwekyo kutunuulira mu byonna byonna batugamba nti diet baagala kutumbula byandya y'abaana kati nze kulanga basumagira nnyo nze kulanga kyenandiyagadde olw'endya embi oyogera ku kyokusobola tewali diet esinga kawunga na buugi n'ebijanja eyo diet egonjola omwana agenda okusoma ye diet egonjola omusibe n'abanga mulamu bulungi nga buli kimu kitambula bulungi kyakwejalabya olw'empiira abakulembeze baffe balina okukkiriza nti Uganda erimu abantu abava mu regions ez'enjawulo boogera ennimi ez'enjawulo ne gye babeera waliyo ebintu bye bayita ebyenkizo nga byanjawulo. Kakati waliwo ebitundu ebimu ng'omuntu waba talidde ttooke aba talidde mmere, ne wabaawo ebitundu ebimu ng'omuntu waba tanywedde mata olunaku luba lufudde, ne wabaawo ebitundu ebimu ng'omuntu waba talidde kalona byennyanja olwo olunaku luba lugaanye. Kakati okuddira ekintu kati omwana bw'aba tanywa mata ekyo nakyo kibuuzo kiri awo kubanga bangi abagamba nti tetuganywa oyo naye agenda asasula takola bwatyo asasulira banna abatasobola kakati mbufunze obutanywa tebukuganyiza kusasula naye kakati olwenti bali tuwafiizinga zaabwe gavumenti epulaningira abaana basing on regions nze abaana gye basomera batubiringa lumu kati obaba naye akugamba nti twalidde eggi waakiri era najaga twalidde eggi leero ku break batuwadde eggi nga bakyusaamu kaddayi tebalyako nenkunkoko ne bali n'ebijanjaalo ku lanchi era batugamba nti bwobanga eri abaana abalya nga balina gundi yaabwe appetite baga tetukuta era bwe twagenda mu piti batugamba nedda jangu ku ssaawa 7 ng'abaana balya olaba omwana kyale kyetumuwa n'okasande kale ezo bazitwala omwana alya naye eri abagenda olwere batubiringa ssente nga nnyingi naye ngeri omwana gye nagamba tetulya naye nga bagamba nti esente ez'okulya emitwalo 20 just for lunch. Kakati obadde oyogera ku diet ey'essomero ndowooza naawe gye waliramu omwanywanga byali bizibu naye kati nange nenzijukira nti kino bagenza okukireeta abaana betwogerako betuplaningira simanyi oba bali ku mitendera ki primary bonna pre-primary ne secondary kati nkuwa ekyokulabirako ku ssomero bawala bange gye basomera owaayo weeyo w'amata yalinga abawa amata ekiseera ne kituuka nga abaana tebagaagala olunaku lwalera gabuzaabuliza mu buugi abaana basobole okukola ki okunywa amata kugabuzaabuliza omwo abaana abalimberimbe bakole ki banywe ekitegeeza nti abaana betuteeseza okunywa amata abamu ku bo tebakitwala nga ki oba oliawo ekyenkizo oba ekyamaanyi in fact nga temunaba kumala obedda abantu benjogera nabo wano sibe bantu abaho wansi aboogerwako abaana banagambye nti balya magi bamuwa ku ggi ne bamuwa ku mayonezi awo ne mmanya nti akakadde kange kalinze kati waliwo omuntu atasobola ebyo kati bwekimuteekako in fact ndowooza abantu badde batunuulira olunaku olwaleero bakireke nga kiri open abadde ne sisitemu yaabwe bagende nayo abantu abawansi babaleke tojja kusasuza mwana kikopo kya 6 ndowooza mukitegedde bannange naye bannange gavumenti eyinza okulemerera okusapulayinga amata amasomero naye begambye nti akugi ka sente mmeka baana banywa obuugi masomero ag'enjawulo abaana tebalya mmere kati ewange bawala bange basomera bafumba obuugi ne bafumbirako nekyali after break after lunch abasumagira talina gyalidde ogera musomesa otya emmati akalipo kati masomero ga gavumenti bagenda basaba n'enkoko kati mulemu katono nnyo tujobaka buno tudde